Muzzangoma Serwatika Lwattaka Nantatungibwa akulisizza bannayuganda okuyita mu kulonda okwaliwo ku ntandikwa y'omwaka guno okwakomekerezebwa mu mwezi ogwa January. Bene Jinjerias olwaza asabye Katonda okukkakkanya abo bonna abakyalina obusungu obuswavu n'obulumi beekube mu kifuba era bamanye nti ddembe lya buli muntu okulonda omuntu gw'ayagadde. Musisi Semanda agamenye embazzi n'okuyunga asabye obwenkanya mu misango gyonna egyekuusa ku by'okulonda okuwedde n'okuteebwa kw'abo bonna abali mu Makomeera nga balangibwa endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi. Ssaabalongo omuti ogubala ensimbi n'ebikomo agambye nti amazuukira gatujjukiza okuyiika kw'omusaayi okubonyaabonyezebwa n'okwewaayo n'amaziga ebyavaamu okununulwa kw'ensi. Lukeberwa Olusubi Olusajja Nantasibwa Muge agambye nti kitukakatako naffe okwewaayo bulijjo mu bwesimbu okubonaabonera abalala mu bye tukola. Omuteregga Nnyanja temanyiirwa kyokka yeewuunyizza nnyo okulaba ng'ebikolebwa mu ggwanga lyaffe naddala ensangi zino nga tebyesigamiziddwa ku kubonaabona olw'abalala. Muzaawula Nanteetooloolwa agambye nti kikwasa ennaku okulaba ng'abakulembeze bakyalemedde mu bikolwa eby'obunnanfuusi obwannakyemalira, amaddu, obukuusa, okwekkusa n'okwekuza ku bitali byabwe. Namunswa Ssekalibakanga akatandikibwako taba akubirizza abantu obutasaabulula mulamu ogw'okuzuukira ng'abantu bamalibwako eddembe lyabwe era afundikidde ayagaliza abantu be bonna amazuukira amalungi n'emirembe. Abakulu okuva mu nzikiriza ezisuusuuta Kristo ng'omulokozi okuyita mu mukago oguzitaba ogwa Uganda John Christian Council batandise okukuŋŋaanira mu maka g'omulabirizi ow'ennamirembe okwetaba mu kutambuza ekkubo ly'omusaalaba mu nkola eya ssaayansi. Okufaananako n'omwaka oguwedde olunaku olw'okutambuza ekkubo ly'omusaalaba era lutuukidde mu kiseera ng'ensi ekyatawaanyizibwa ekirwadde lumiimamawuggwe COVID-19 newandibadde nga ku luno Uganda teri ku muggalo nga bwe gwali mu mwaka ogwayita ng'ebintu byafuuka bya kkomekkome ng'erigenda ebubebbere. Ekkubo ly'omusaalaba ery'omwaka guno aba Uganda John Christian Council nga bakulembeddwamu ekkanisa ya Uganda bagenda kulitambuza okuva mu maka g'omulabirizi ow'ennamirembe okutuuka ku lutikko era waakubaawo okusaba okw'enjawulo mu nkola eya ssaayansi. Sadiiki Adams ayogerera ekkanisa ya Uganda alabudde abakkiriza obuteetaba mu kukuŋŋaanira wamu olw'okutya okumenya amateeka g'ebyobulamu wabula nti abantu olunaku bafuba okulaba nga balukuliza amasinzizo gaabwe mu ngeri y'ekibaawo kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi. Tugera tandikira wano omulabirizi w'ennamirembe kirire tutuuke ku gate ya Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda tuddemu tukirire tutuuke ku office enkulu ez'ekkanisa ya Uganda twambuke tutuuke ku lutikko twetooloola awo ku lutikko awo tumalirize mu service gye tutegese ku office z'obulabirizi bw'ennamirembe. Tugenda kuŋŋaana wano enzikiriza zaffe ssatu abakatuliki, aba-orthodoxi n'abakristaayo. Church of Uganda yekulembeddemu omulundi guno naye nga Church of Uganda makanisa gaffe gonna abantu abasabye babeerere services zaabwe kubanga buli kanisa kati bategese service ya Good Friday nti abantu beyongere okwekuuma nga tuyita mu biseera bino ebya Easter. Reverend Father Loni Mubiru bwana mukulu w'ekigo kya St. Jude wa Kiso era nga yakulira okuyitibwa okw'enjawulo mu ssaza ly'Ekereziya Katolika ekkulu ery'e Kampala agamba nti ebikujjuko eby'omwaka guno bigendereddwamu okwefumiitiriza ku kusoomoozebwa Uganda kwerimu era tewagenda kubaawo kusinza kwonna mu Ekereziya Katolika. Buvunanyizibwa waffe okwetika emisaalaba gyaffe era nnyinza okubuuza gwe ampuliriza gwali wano omusaalaba gwo oguyina oba wagusuula. Abantu abamu emisaalaba gyabwe bagisuula. Omusaalaba tetulina kugulabanga kizibu naye omusaalaba kale gusoomooza naye mwami we ayinza okukubeerera omusaalaba, omukyala we ayinza okukubeerera omusaalaba, amaka go ayinza okusangamu emisaalaba gye weetikka, abaana bo bayinza okukubeerera emisaalaba. Naye ng'emisaalaba gino twagala tugitunuulire nga giyina gye gitutwala oba giyina gye gitutuusa. Awo nno Mukama waffe Yesu Kristo yagwetika era naffe tulina okwetika emisaalaba naye abantu bangi emisaalaba gyabwe baagisuula, abamu baginoonya tebagiraba, abamu babawaliriza okwetikira ku bannaabwe emisaalaba nga bwe tulaba Simooni ow'e Sireene tukyali mu kitambiro ekyatandise olunaku lw'eggulo nga tewali mmisa mu Ekereziya mu nsi yonna olwaleero.
Olukiiko olutwala akasozi k'obuyisiraamu ak'ekibuli luyitiddwa bukubirire ku nsonga z'abadde Supreme Mufti owa Uganda Sheikh Sirimaani Kasule Ndirangwa okulekulira mu mbeera eyalese abayisiraamu nga beewuunaganya. Akawungeezi k'eggulo Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Sirimaani Kasule Ndirangwa yalangiridde nti alekulidde obukulu buno ng'agamba nti awadde abalala omwagaanya nabo bakulembere abasiraamu ku kasozi Kibuli. Okusooka neebaza Allah oyo yampa omukisa ogw'okuweereza obusiraamu n'okwebaza baganda bange bonna benkoze nabo bakadhi okuva mu bitundu by'eggwanga abakulu b'amatwale baimaamu mbeebaza nnyo olw'omulimu omulungi n'enkolagana ennungi gye tubadde nayo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abongere emikisa era abawe obwangu mu mirimu gyammwe. Njagadde mbategeeze nti emirimu gy'obusiraamu egy'obukulembeze nga Supreme Mufti wa Uganda ngiwummuza ku lw'ekitiibwa ky'obusiraamu, ku lw'okukuuma obusiraamu, ku lw'obukulu bw'obusiraamu, ku lw'obulungi bw'obusiraamu nsazeewo ndekulire emirimu gye mbadde nkola ate mpa omukisa ne baganda bange abalala okubaako bye batuukiriza. Okulekulira kwa Supreme Mufti Kasule Ndirangwa mu kire ekikeesezza olunaku olwaleero mu ngeri ey'ekibwatukira kuleetedde olukiiko olw'obuyisiraamu ku kasozi Kibuli okuyitibwa obukubirira enkya ya leero bateese ekiddako kubanga entebe eyo erina okujjuzibwa mbagirawo. Radio Kyabasa bwetuukiridde amyuka Ssaabawandiisi ekibuli Sheikh Twamubiru agambye nti obudde bwonna okuva kaakano abakulu ekibuli batuula. Mu ssaawa ng'emu babbiri management meeting egenda kutuula. Then tulabe ekiddako inshallah. But of course when the Mufti resign there is always a deputy takeover. Nenga tugenda kutuulamu in 2 hours time tulabe ekiddako inshallah. Kigenda kubanga kimenya tteeka ery'obusika eppya eryaleeteddwa okutunda oba okugaba amaka amakulu ag'omugenzi nga bamulekwa tebategedde nga munnamateeka Benedict Bakidde Nakimbugwe bw'annyonnyola. Amaka amakulu tegagabirwa mu bintu by'omukungu. Amaka amakulu galina okusigalawo nga gasigala mu mikono gya namwandu oba ssemwandu n'abaana. Abaana bonna ne bana abazaaliddwa ebweru balina obuyinza ku gana amaka amakulu nga abasigaddewo basazeewo n'abaana ne basalawo nti okusinziira ku mbeera ze tulimu amaka gano tusubira tugatunde oba tugateekemu ki abapangisa tusobole okufunamu naye era nga bateeseza wamu namwandu oba ssemwandu ne bamulekwa. So amaka amakulu tegagabibwa mu tteeka eppya. Ebyomukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Tibuhabulwa Museveni okuteeka omukono ku tteeka eppya erya inshuwa ey'ebyobulamu erya National Insurance Scheme Bill 2019 eryayisiddwa Paalamenti biri mu lusuubo oluvannyuma lwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byobulamu Robin Nabbanja Musafiri okugamba nti lyayisiddwa mu bukyamu. Etteeka erya National Insurance Bill eryayanjulwa mu Paalamenti mu 2019 lyayisiddwa Paalamenti wakati mu kusika omuguwa wakati w'abaka ba Paalamenti ne Minisitule y'ebyobulamu. Etteeka lino lyabagibwa n'ekigendererwa eky'okusobozesa bannansi bonna okufuna yinsuwa y'ebyobulamu. Wabula minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byobulamu Robin Nabbanja Musafiri ategeezezza Radio Kyabasa nti eby'omukulembeze wa Uganda okuteeka omukono ku tteeka lino nga bwe kirambikiddwa mu mateeka biri mu lusuubo kubanga ye kennyini ye yakubiriza olukiiko lwa kabineeti olwali lusazeewo ebbago lino lisooke liggibwayo mu Paalamenti nga gavumenti bwe yeetegereza ensonga. Wali minisita Ssekinomu kyakola nga kabineeti tegamba ekola kino etteeka eryo okulireeta mu Paalamenti kabineeti yaliikiriza etteeka tulireete ya National Insurance Scheme. Kati bwe tusanga ng'etteeka lirimu ebirumira naddala nga libulwako naddala ku kakulizo namba 5 akali mu nsasula nti buli muntu alina emyaka 18 asasule nti buli alina kampuni asasulire abakozi be ebintu bwe bityo. Kati ne tuddamu ne tugati musoke mulijje tulirongooseemu. Honorable Ssebo oyogera ki ku eno ripoota eyafulumye eraga nti Buganda erina akakwate ku ttaka ly'ekyambogo? Nga gavumenti tulina okutuula twetereeze tulabe nti ensonga eyo tugigonjoola. Kyamanyi compensation eneekujjamu kubanga ettaka liri encroached ate amasomero ne institutions eziriko tezikyasobola kuvaako. Naye nsaba batusonyiwe kati neetondera abantu naddala
obwakabaka bwa Buganda kubanga mistakes zakola tukkirize ensobi weeziri naye tujja kuzigonjoola. Naye Kampala District Land Board terinayo ttaka. Tetwagala ejjenge eka abantu terinaabo ttaka. Naye akakiiko ka Kampala District Land Board n'aka Uganda Land Commission buli kamu tekeetengeredde. Bino obuvunaanyizibwa bwa njawulo naye kati tetulabye Kampala Land Board ezenga etwala ettaka bya Uganda Land Commission n'ebya Uganda ebintu bizenga bikyuka biba bikolebwa mu ngeri etali ya ntereevu ebintu babisobya so byebyo abantu bo ebirala baba balinamu ensonga zaabwe zesaagala kwatula. Ensonga nga ki Honorable Byencha? Ebintu binyagana omuntu bwakugamba bwati oba tosoma okitegeera okitegeera balinamu ensonga zaabwe ezo. Honorable Byencha twalabye mu palamenti era bwabadde ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka ne minisita omubeezi era bwabaddewo okusika omuguwa ku nsonga y'ettaka ly'enaggulu. Okusika omuguwa wakati wo n'abaminisita b'eby'ettaka kuva ku ki? Nedda baminisiters tebaagala kukkiriza nti Attorney General yagamba nti ba third parties abaali opaque byonna bye baali basaba interest ze baalina ku ttaka za expiring nga kyekyo kiri black and white naye waliwo obutaagala kukikkiriza. Kyokka abaminisita bo tebakimanyi. Bakimanyi naye tebaagala kukikkiriza. Waliwo okumanya ekintu ate n'okikkiriza byawufu. Ati bo bagamba nabo bakolera ku order za president. Nedda ebintu byonna ebyokukola byonna byambulukufu bwebiri n'emitendera naye kaakati awo bwe tulemedde okukkiriziganya kiki ekyokukola okuweereza ani okupapa ensonga y'okupapa yenkwata bubi. Baani abapapa? Abasimanyi abapapa njagala tukikwate mpola kitutituuke we kirina okugenda nesi kupapa nedda. Honorable Byencha Essebo ensonga z'ettaka omanyi ziri sensitive nnyo naye engeri gye zikwatiddwamu ennaku zino zeewuunyisa abantu. Okutuuka mu palamenti n'otandika okulagayo listing abaminisita abakutwala tebagimanyi kiraga kyekyo. Nedda list eyo nabo bagirina bagimanyi ne meetings etubadde ne Moses Ali ne list twagibawa. Omanyi ze saagala kwogera nnyo bintu bingi naye nga mu byonna ensonga z'ettaka tulina okuba abambulukufu tulina okuba abantu aboogera amazima. Ensonga z'ettaka si za bbugubugu. Ojja kupapa ne wanaayita emyaka 2 ensonga z'ettaka teziggwa naye tulina zikwata bulungi naddala lwaki ensonga ya lwaki why ebintu tubikola engeri gye tubikolamu. Naye nze ng'atwa commission twagala kuba abantu b'amazima ndimukkiriza nakkiriza Yesu ng'omulokozi wange n'olwekyo mu mbeera eyo abantu bajja kunvuma abantu tebajja kuntegeera naye ku luvannyuma manyi nakwambala engule ey'obuwanguzi ennindiridde mu ggulu. Honorable Byencha ne Minister Pacis Namuganza ne Honorable Betty Kamya nabo bagamba bakkiriza nabo bayatula obulokozi era bye bakola bya musana. Omanyi abalokole bangi twogera bwogezi na mumwa. Honorable Byencha Essebo guno si gwe mulundi okusoosa okusika omugwa kubeerewo nga muli mu palamenti ne ku nsimbi ez'okuliyirira era waliwo okusika omugwa wakati wo ne minisitule b'ebyettaka. Kakati nno ssebo nze ngenda kukomaabwe ebyange biwedde nkusaba ondeke ngende. Akasembayo Honorable naye kati obaka ki bw'olina eri abantu abo abaagala okugenda mu maaso okubulankanya ettaka lya gavumenti? Tulina kuba balambulukufu tube bantu ba buvunaanyizibwa. Akakiiko ka Uganda Land Commission kakyali wansi wa minisitule y'ebyettaka. Tuli wansi waabwe naye nga tebimukola birabika bikontana ne baminisita bye bakola. Kaakati nze naggambye kankomaawo amiina. Aye Essebo bano abagamba nti Byencha weenoonyeza bibyo oba nokola otya? Oyina entalo tukolagana n'entalo n'enyoza byange biriwa. Akakiiko k'okulembera ogenza okukayingira nga kalimu vulugu mungi nnyo era n'omulala tolaba musanzeewo. Bannayuganda basuubire ki ku bukulembeze bwo? Banyongera essaala. Tuyinza obutawangula oba byonna okubikola n'abantu nze mu byonna njagala bafune ekyokuyiga okubeera omwesimbu okubeera omwesigwa okubeera ng'oyagaliza. Minister Pacis Namuganza yagamba nti nga bo baminisita be bakulembera ministry be balina okutwalayo ne police paper mu ate katunteekamu ebyo nakusibudde ddala.
Omutendesi omujjo wa kirabu y'omupiira eya KCCA Mole byekwaso mu butongole olwaleero atandika emirimu gye mu kirabu eno nga KCCA FC ettunka ne Bulu mu mpaka za Uganda Premier League. Mole byekwaso yaweereddwa omulimu gw'obutendesi obujjuvu oluvannyuma lwa KCCA okugoba eyabadde omutendesi Hilary Mike Mutebi. Mole byekwasa agenza okuwebwa omulimu guno nga abaddeko mu kirabu ng'omumyuka wa Mike Mutebi era omwezi ogwedde yatuusiza ttiimu ya Uganda ey'omupiira ogw'ebigere ey'abazannyi abatasussa myaka 20 eya Uganda Hippos ku luzannyo lw'akamalirizo olw'empaka za Africa Cup of Nations Under 20 ezabadde Mauritania. Mole byekwasa atandika emirimu gye nga KCCA yakutaano n'obonera 27 okuva mu mipiira 15 ku kimeeza kya liigi ya Uganda. Emipiira emirala egigenda okuzanyibwa olwaleero Kitale egenda kuttunka ne Bright Stars ekavumba, UPDF ezuzumbe ne Vipers ebbombo, Wakiso Giants yo ezanye n'Embalala City Wakiso ku kisaawe ekya Kabaka kya Baggu. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe ezawano. Kigambibwa nti ku Kimera omwana wa Wanyana abalangira n'abambejja kwe batandikira okuyitanga bannyaabwe abazaana nga Katumbe yakuza Kimera mu makage era yayinamu n'omwana wa Wanyana omulala Nsamba Lukonge omubbeere wa Kimera. Katumbe era mu makagano yayinamu n'abaana ababebe nnyini nga bonna bano baakula ne Kimera era abaana ba Katumba bano wamu n'Ensamba Lukonge omubbeere wa Kimera yabayitiranga ddala baganda be era nga kuno kwe yasinziira n'okubawa obulangira nga amaze okulya Obuganda. Nga tugenda mugebweru soko ojjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogwokuna ogwakafuumuula mpawu omwaka ogw'2021 bwe lwali bwe luti mu 1991 gy'emyaka 30 egyakayita byali biwoobe mu maka ge yaliko omumyuka wa pulezidenti wa Uganda Dr. Paulo Muwanga eyali afiiridde ku myaka egy'obukulu wagindaba 7. Dr. Paulo Muwanga yafiira mu ddwaliro Ensambya gye yatwalibwa okujjanjabibwa ng'emyezi gyali gyakayita 5 ng'ateereddwa okuva mu kkomera e Luzira gavumenti ya NRA bwe yajja mu nte emisango egyali gimumazizza emyaka 4 mu kkomera. Paulo Muwanga gavumenti yali empya ya NRA okumukwata yali emulumiriza okuwamba abantu 2 baddereeva b'emmotoka enneetisi we yabeerera omumyuka wa pulezidenti era minisita w'ebyokwerinda Tinga Joseph Katumba ne Vincent Mawejje tebaddamu kulabikako nga n'olwekyo battibwa yadde nga abamu baagamba nti omusango gwalimukko ku by'obufuzi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Obujulizi butandise okweyoleka obuluma amagye ga gavumenti ya Ethiopia okwenyigira obutereevu mu kutugumbula abantu mu kirindi mu kitundu eky'Etigilayi ebintu ne bifuukira ddala bya kitalo mazuuku omwana okulya munne. Okunoonyereza okukoleddwa bannamawulire kukakasizza obutambi obwoleka obutereevu nga Abasibe eggye lya Ethiopia bakuba abantu amasasi mu bugenderevu oluvannyuma emirambo gyabwe ne bassalawo ne bagisindika ne giserengeta mu kiwonvu. Bannamawulire ba BBC bakakasizza nti amagye ga Ethiopia ekitta abantu kino gaakikolera Kinnyana Mpindi n'ekibuga Mabere Dego mu kitundu ekya Tigirayi mu bukiikakkono nga wamma ddala Abajasi bano beemala eggogo omusezi lyemala mu lutabaalo. Ekitundu ky'Etigilayi mu Ethiopia kyabalukamu okulwanagana okuva mu Novemba ow'omwaka oguwedde amagye ga gavumenti bwe gaalangirira olutalo ku balwanyi ba TPLF be gaalumiriza okusinziirayo ne bakola obulumbaganyi ku nkambi y'amagye ga gavumenti emu. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bongedde okulabula abakyala abayonsa okwesonyiwa enjaga nga bagamba nti enjaga eyo omukyala gy'akommonta omwana emugenda butereevu mu mubiri gwe okuyita mabeere gayonka gw'olaba mwana kutandika kweyisa byangeri. Abayivu mu buto abazadde be baasooka okukolera ddole mu byayi bazannyisa ezo okunoonyereza okupya bakukoledde ku Children's Hospital Colorado mu America ne balondoola abakyala abayonsa 394. Aboogi b'obwongo bagamba nti omukazi ayonsa bw'akommonta enjaaye mu mubiri emalamu emyaka egiwerako okuggwamu so nga bw'aba aginywedde leero mu mabeere gayonsa omwana enjaga eno emalamu ssabbiiti endala 6. Abadde omusaale mu kunoonyereza kw'omulundi guno Dr. Erika Waimo agambye nti omwana ayonseddwa amabeere nga maama akozesa ebiragalalagala mu bukulu agomoka n'okutiguka n'okusinga oyo anyweseddwa amata g'ente.